Yamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna. Twesiimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukyekomenga. Ayi Mukama Katonda kitaffe omugulu, tukabaliza nnyo okutukuŋŋaanya wano nate nga abaana ab'endeemu. Mukama tukubaza olw'ekirabo eky'obulamu. Bannaffe enkumu bagenze olw'ensonga emu oba endala. Mukama ffe baani bw'okyaleseewo, bangi bayagadde okuzuuka ku makya ga leero tebaasobodde. Mukama tukwebaza olw'ekyo ky'otukolera bulijjo. Ayi Mukama tukusaba olukuŋŋaana olwaleero otulonze mikono gyo, ebinaavaamu byonna Mukama bibeere weewaawo era bibeere nga bigatta ku ezo ensonga ssemasonga 5 ez'okukola mu Buganda. Ffenna ffenna nituddamu nti amiina. Inkizo mu ofisi ya Katikkiro weebuddwa eyo amuddiriddeyo ow'ekitiibwa Israel Kazibu Kitooke, minisita wa Kabaka ow'amawulire, omwogezi w'Obwakabaka n'okukunga abantu. Ye Munnakyaddondwa simanyidde ddala obanga omupiira gwabayisizza batya. Omwami Stephen Dunstan Busuulwa mumumanyi, mukozi wa Ssaabasajja Kabaka Muterefayina, tuli naye. Enkya ya leero nkyazizza muganda wange ono Frank Gashumba azze ne banne babiri bano, omu ku bo nga mmumanyi era atuukidde mu ofisi yange nitubaako bye tunyumyamu. Frank Gashumba ono namumanya dda era mu ofisi yange ey'obwalo yajjangayo nga tulina emirimu gye tukola myaka mingi egiyise, naye bw'ojjako ekyo ava Buddu e Kalungu era amanyiddwa bulungi nga Munnabuddu. Ennaku zino alina byalondoolwa bavandimwe biki tetwabimanyanga, naye sirowooza nti ebyo bye bimuleese wano. Naye emyaka egiwerako egiyise y'omu ku bantu ababadde boogera ebintu ebikankana ku nze era nga binjala, naye nga bwe mumanyi nze mwana wa Kabaka omukulu nga Katikkiro era n'ono naye mwana wa Kabaka, kati nga nze mukulu we ng'ate siyinza kudda mu byayogedde kubanga awo mba nkulembedde bubi. Era mumanyi bulungi nti omukulu mwana omuto bw'aba amukuba ebikonde oluusi amukwata bukwasi mikono tamuddiza. Naye mba ndi awo ne nfuna amawulire nti ayagala kujja kundaba. Ekigambo oli gwe yatuma kye yakozesa nti njagala kutabagana, ekigambo kye yakozesa era nampandikira n'ebbaluwa okukakasa ekyo. Frank Gashumba ono musajja Mukatoliki era Paapa ayitibwa John Paul II bulungi, musajja yagenda n'amukuba ekyasi mu lubuto katono amutte, naye omusajja ne bamukwata ne bamusiba myaka mingi. Twakeera ku makya ne twewuunya ku mawulire ag'ensi yonna tulaba Paapa alina omusajja yali agala okumutta. Ne ŋŋamba nti ate nze gwe bataakuba ssasi, gwe baayogerera obwogerezi, oli bw'aba ayagala okujja tunywe ffenna olwendo lw'amazzi, lwaki tetulunywa? Ne mugamba jangu, era nsanyuse nnyo okukulaba wano. Nga bwe mumanyi mu nsi buli omu ku ffe aluubirira okubeera omuwanguzi.
era abantu bakola ebintu bingi bye balowooza ebinaabatuusa ku buwanguzi. Abamu baba baagala nsimbi, abamu baba baagala kitiibwa, kumanyika. N'obuwanguzi bujjira mu mbeera za njawulo. Buli ayinza okufuna obuwanguzi oba mu mizannyo oba mu kuyimba. Naye obuwanguzi bwonna obwo buseebengerera. Ekiseera kituuka ne buggwawo, n'ensimbi abantu zitera ne zibaggwako. Oluusi oba n'ettutumu nayo ne liggwawo. Ekitaggwawo bye bigambo bye twogera. Ekintu ekitaggwawo bye bigambo bye twogera. Era waliwo n'olugero lw'Ekiganda olugamba nti emmeeme etafumba bigambo ekwogeza munno ky'atalyerabira. Ebigambo bisobola okuba eby'omutawaana okusinga ensimbi oba ettutumu. N'olwekyo oli bw'asalawo okutereeza embeera, nsuubira nti ajja kwogera ebigambo ate ebitereeza biri ebyasooka. Ekyo kirungi ku lulwe ng'omuntu n'abaana be n'abazzukulu be. Kirungi ku lw'Obwakabaka. Frank Gashumba nze mulaba nga Muganda ne bw'aneeyita muvandimwe, naye ye Rwanda kyajja atandika okugendayo. Akulidde wano Kalungu. Era eby'ennono ddala by'amanyi bya wano bya Buganda. N'olwekyo nga ye omwana wa Kabaka kirungi okujja okutereeza embeera, era nakusanyukidde nnyo olw'ensonga eyo. Ab'enju ya Tamale Mirundi bazzeeko wano. Nabuulira Ssaabasajja nti bajja. Nangamba nti babaagala kwetonda bajje, kubanga okwetonda kya buntu bulamu. Awo nno ensi ejja kukulaba ndowooza mu bbala eddala eryobadde tekulabiramu bulijjo. Tusanyusa okukulaba era ndowooza muzindaalo guno nguwe ggwe wennyini. Otubuulire ekikuleese. Ssebo Katikkiro, nzaani ayogerera ku muzindaalo kw'oyogeredde. Nze Frank Gashumba, nsibuka Villa Maria, bagiyita Kalungu neffe tugiyita Masaka. Era olunaku bwe tuli kyalo tujja kuddayo e Masaka. Ssebo bajjajjaffe baava mu nsi eyitibwa Rwanda 1922 ne basenga mu Buganda wano. Tewali kitundu mu Uganda kyabudaabuda Abanyarwanda nga Buganda, tekiriiyo. Era mu historia ya Uganda, Buganda kye kifo kyokka Abanyarwanda mwe bataayina refugee camps. Ebitundu byonna ebirala Tooro, Ankole waliyo refugee camps z'abaki z'Abanyarwanda. Era bajjajjaffe batugamba nti bajjajjaffe bangi baafiira mu Lake Mbulaawo olwokubanga Kabaka yaliwo then Wankole yali abagamba badde e Rwanda. Kabaka wa Buganda yaliwo n'abagamba mubaleke bakontinuinge bajje mu buki mu Buganda. So relationship y'Abanyarwanda ne Buganda eringa ng'eya Amerika ne Bungereza. Era jjajjaffe Serafina yafa kansa 1984. Twali tukyali baana bato yatugamba timulwanyisanga omuntu yenna ne timulwanyisanga Obwakabaka bwa Buganda. So attachment ya Obwakabaka nkulu nnyo gye tuli. Era wano tujjukirako kojja waffe oba kitaffe Higiro Ssemajjege yaliko wano mu lukiiko lwa Ssaabasajja Kabaka. Mu nsonga eyo yennyini zize kuzzaawo nkolagana ne Katikkiro wa Buganda. Era ebyo mbimusabye mu woofiisi ye kubanga namumanya bbanga ddene nga inalo faamu gye bayita Buule and Mayiga. Yes, ekyaliwo. Okay. Ne mumanya nga ate minisita wa Ssaabasajja Kabaka, minisita wa information. Programu yo gye wakola nga bayabangawo Lwakutaano nga nze ne maama wange tugiwuliriza nnyo. So obumulumulu bwe bubeerawo situba na mirembe.
obumulumulu bwe bwaliwo mukwano gwange bishop gwensinga okwagala mu Uganda ayitibwa Silvers Jumba yaŋŋamba oli mukatoliki ate oli w'ebuddu buno obugulumbu situkola ki situbwetaaga ne bambi n'omugenzi Kizito Lwanga ne Judy Mbabaali yali gavana w'e Masaka y'ensonga ekoze eki endeese wano nga nkusaba enkolagana gye twayina egende mu maaso n'ebigambo bye twakosa nga si birungi olumu kitulinnya n'otuna n'ogamba vidiyo eno yali nze oba yali muntu muki yali muntu mulala tuli mu nsi stressinga nnyo naye abantu abali civilized bw'okula olaba nti I think yali ki yali nsobi era ndowooza abantu abagunjufu be balaba nti akoze ensobi n'akola ki ne yeetonda kyekindeese wano sebo nakoma okujja wano oba 210 muboole eno we nakoma okujja wano nze omu ku baasooka okuteeka essente ku ttafaali ewa ekasubi nga Katikkiro Walusimbi yakyakola ki lwakwasa afuddeyo okukebera documents naye nga tuziina kyekindeese wano sebo tukwebaza okulwanira Ssaabasajja Kabaka by'oyitamu tubiraba ne bakubanja Kabaka abakubanja Kabaka tebamuyinaako Luganda era gye mbaddeyo nga mbyogerako nti Buganda Ssaabasajja Kabaka ayina Katikkiro ayina baganda babalangira n'abambejja ayina abaana be mwe ababanja Kabaka mumuyinako Luganda ki twali tuli awo Ssaabasajja Kabaka ng'akoze eki ng'akomyewo essanyufu bwe tulaba Kabaka nga tufuna emirembe kyekindeese wano nayise ne mikwano gyange ono muganda wange bamuyita Wiitonze Juma Wegomba ne muganda wange Sakadungu Muweesi ono weekawoko ng'ogende Sembabule saategedde nti mukolo gw'amaanyi mbadde nja kuyimbulira abantu wano naye mbadde nkusaba mu maaso eyo nzikirize okuleetere ku bavandimwe wano mbakuleetereko bakole ki obalabe ate nabo baagala nnyo Ssaabasajja Kabaka teri ali yawukanya bannansi ba Uganda bayitibwa Abanyarwanda n'Obwakabaka bwaki bwa Buganda baatusangawo era bajja tukola ki bajja tulekawo ebisebo nga bwe muwulidde mutwa wange ayogera okwetonda nkukkiriza era n'enkolagana eddewo naye n'abalala tobavuma yogera bwogezi wa bwino eyeetaagisa bw'ojjayo bwino oli yambuuza olumu ekyamazima yali ambuuza ku ggwe n'ettamala emirundi nti naye lwaki tobaanukula ne mbagamba nti kubanga byenkola tebiriimu mavuunya bijja kunneeyimirira Katonda mwebaza nti kituukiridde olwaleero ggwe nojja ne weeyogerera ensonga eno era ndowooza nti okukkaatiriza Kabaka kye yatugamba okwetonda kya buntu bulamu n'olwekyo twagala tubeere bantu balamu tuzimbe eggwanga eryeyagaza Uganda si nnene nnyo naye nnene ekimala ffenna okubeeramu awo nno kano kabonero kalungi era nammwe abazze okubaawo nga ndowooza bano bazze kubaawo nga bajulizi baga naye ddala Gashumba agenda ddala gamba nti azze kuzaawo nkolagana ndowooza mwebali nammwe kujja obujulizi mubufunye katuzimbe Buganda tugize ku ntikko ne Uganda etebenkere Ssaabasajja Kabaka wangaala osobola waliwo abaagala njogere mu Luzungu Makona naye muzzukulu wange ate ebya ddala ddala waawali kabonero omanyiiwe kabonero we bamuzaala we are gathered here to receive my young brother here, Frank Gashumba, who sent a message that he was interested in coming over here to reconcile with me. I don't know that the word reconciliation is right because I never really had anything against him. To apologize should be the right word because I never provoked him to say what he was saying. Much of what he was saying was distasteful, as we all must have heard it with our own ears. But then, it's only someone with courage and a certain level of humility that can come out to say
what I did was wrong. I would like us to start moving on a clean sheet. And that's exactly what he has done. And I thank him very much for the initiative. And I hope going forward, we can all work for the good of the kingdom and for the country without undue rancor, without undue anguish or vehemence, which we've been witnessing over the years. So I wholeheartedly accept the apology, and I am ready and willing to work with him. He's my young brother. He comes from Masaka, Budu, and we've known each other, like he said, for quite a long time. And I hope it is gentlemanly that we, concentrate on the key areas. There are certain areas Gashumba talks about that are very pertinent. Social and economic transformation of the ordinary person. Those are pertinent issues which we must concentrate on. We should try to avoid personal attacks or personal issues which can only hinder us from discussing the major issues which concern the ordinary person, the people who are less fortunate than us. And those are the people we are expected to help, get better lives. And I think that's where we should concentrate. And I'm sure he will continue talking, of course. And I hope as he continues with his talks, he will be more kind and more considerate to the people he talks about. Thank you very much, and God bless you. Sebo nkwebaza nnyo nga gye nkomeza olw'ekirowoozo eky'okkunga abantu mu Buganda okulima emmwanyi. Nze abagamba ffe twaweererwa ssente za mmwanyi, bakitaffe banyinamu akasente naye kaavanga mu ki? Mu mmwanyi. Sebo bwe twogerera e Masaka mpezezza omwezi mulamba nga teri muntu ankubidde essimu nga nsaba ssente. Abantu balinamu akaki? Ekirala Sebo Katikkiro mu mabbala g'e Masaka situkyayogera Luganda, twogera Luzungu. Kuba omuntu wano bw'ateekamu kenga ayogera Luki? So weebale nnyo, weebalire ddala. Era ntwala omukisa guno okkunga buli muntu yenna mu Buganda. At least beerayo ne eka 2 ezaki? Ez'emmwanyi. Beera newo n'ente awaka gy'olunda, beerawo n'embuzi, beeramu n'akantu akaleetamu akaki? Akasente. Buganda ejja kubeera n'amaanyi nga buli maka galimu akaki? Akasente. Sebo ekyo nkikwebaliza nnyo 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 nga gye nkoze eki. Sebo nze akugamba sizoni eno maama wange yakoze $31 mu mmwanyi. Era naye ngenda myezi 2 takyankubira ssimu. Ayinamu akaki? Akasente. So olina ekigamba nti enkumbi kuki? Ku bbega. Sebo kyekyo. Sabire bwanga n'oluvannyuma tujja kufuna wabweru tufunayo ekifaananyi eky'ekijjukizo. Katonda omulungi ow'ekisa otoberwe Mukama otubunduguleko emikisa gyo era baffe omukuumenga. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Ssaabasajja Kabaka Wangale nga n'enkumbi ku bbega.
Kanyo abavubuka nga beeriisa enkuuli ku internet nga bayisaamu Buganda amaaso wamu ne Katikkiro. Anti ffe tuluŋŋamya abantu bwe bakola ensobi omwana taleebukana na mukadde we era omwana bwawalampa kitaawe tayinza genda nga amugoba mu kyalo n'amugoba emisinde. Kitaawe wa mwana takola bw'atyo. Kitaawe wa mwana alinda omwana ekimuwujja bwe kikkakkana n'ayogerako naye. Yenkola yaffe. Tebagenda kufuna ebbeetudde n'ennyo okulaba nti ate bongera okubayisaamu amaaso nga tewali kyemukoze. Sirowooza kubanga ekituufu kyo tekiseebengerera. Omwana bw'agamba nti gwe teweddira nte kati gwe weddira nte. Oli bw'ava eri n'akuwaayiriza nti teweddira nte bw'akulaba akalangi kana ayinza okulowooza oveeyo ogindi. Oyinza okuga nti oli muganda wa Nubian Lee. Kaakati ayinza okukiremerako nti oyo muganda wa Nubian Lee. Naye asobola okukirimba okumala akaseera katono abantu ne bamanya nti awo n'omuzzukulu wa Katongole emulema. N'olwekyo tetwesaaga kuleebukana nabo nnyo kubanga ffe tutambulira ku miramwa mituufu era gitweyimirira. Ekikolo kino kye bakoze abaami bano naddala famire zino ez'amaanyi Frank Gashumba famire ne Tamale Mirundi kitegeeza ki eri Obuganda? Kitegeeza nti abantu bawulira bye tubagamba. Tubagamba nti abaaye kino ekkubo limukutte si ddungi. Naye bw'abasalawo okujja okutabagana kiba kikolwa kirungi. Era ffe nga bakulembeze baabwe tuba tulina okubaaniriza kubanga kye bakoze kye kibeera ekituufu. Omukulembeze ateekwa okuwagira omuntu akola ekintu ekituufu. Kale bwe bajjanga bwe bazze tuba tulina okubaaniriza bonna baana ba Kabaka. Wali abali bazzeeyoko ng'ensi tetegedde naddala kamera zaffe? Batero bajja abamu tebaagala kubeera mu kamera naye waliwo n'abaali mu kamera nga Peng Sweden temwamulaba naye yajja. Abalala bajja nga batuma ne bajja mu kasirise. Oli yenna bwajja kubanga omukulembeze otyo okukwaniriza omuntu akola ekituufu. Omutanda ali atya? Omutanda ali bulungi era ndoza mutera omulabako awo. Naye ky'obuuza nkimanyi oyagala kuŋŋamba nti analabikako dda eri Obuganda mu ngeri entongole. Era ndoza gwe onoosooka okumanya bw'oli muzzukulu wange. Ate jjajjaawo omugenzi Baazilio Lukyamuzi yali musajja wa Kabaka nnyo. Kale Katonda abakuume mwenna. Muli bulungi? Nawe oyina ebibuuzo? Kimu kyokka. Tutandikira awo. Kati omulabi w'amasengejja gw'NBS yeebuuza kiki ekikutwalidde akaseera kano akawera kuba tulaba nti warealizinga dda naye myaka nkaddiye nkuze omanyi gy'okoma okkula oli reflectinga ku bintu by'okoze myaka teri kirala bagamba oluddewo myaka 14 n'omusobi si 14 naawe giringa 8 giringa nga meka nga 8 okitegeera ndowooza so ino emyaka gyagamba egyo giki gije yes okwagala n'okukolagana kye kisinga obukulu ate ffe abava erubaga mukama waffe bwe yali agenda mu ggulu bamubuuza tyotulekera bubaka ki mwagalanenga kyekyo sibazzeemu Lina mukatono. Ekikolwa kino ky'okoze eky'okujja okwetonda okijje ku mutima oba wali wakusindikiriza pressure? Nkijje ku mutima gwo. Nkijje kuki? Ku mutima gwange. Nzisa Katikkiro Charles Peter Mayiga twamanyagana emyaka mingi ng'akyalina ne Law mu Kikunnyonnyodde ng'akola program every Friday on CBS ne tufunamu obutakwatagana obuki obutono. Ne with the time otuuka n'ogamba I think it's better tukole kiki tukole kino kikola kya bugunjufu. Yes, abali abatanaba kujja kwetonda baningani abavubuka bangi abavubuka balwadde bantu balwadde balina ebizibu balwadde kati abavubuka be baningani waliwo abavubuka beegirisa ku internet bakoppa mmwe ebikolwa byammwe ngani by the way nakino njalo okimanye nze nafunamu obutakwatagane Katikkiro omulundi ogwo simuzangako mu kamwa kange era Bishop Jumbo we Masaka yangamba muli bakatoliki ate muli bannabuddu ne Bishop yafa bambi Kisolwanga ne Judy Mbabali actually nze mbadde ne ku radio nga musiima olwa project ene y'emmwanyi okitegeera kyekyo lwakuba internet omuntu ajja yakatambika emyaka 7 gwe nolowooza nti yakakoze eggulo bwe kityo bwe kiri njagala ondeetere akatambi emyaka 5 nga njogera Katikkiro nkuwe essaawa yange yiino $15
bodaboda 2 okiwulira ndowooza okiwulira tuli Mengo soogera Luzungu sebo tuli Mengo twogera Luganda Luzungu ndogera ku embasi ya Bungereza na Amerika mu luvandimwe wama mu Luganda yeke abantu bangi nnyo abazze bagamba olina ebintu by'oboogerako ebitali biri ngani kanjogere ku Namyalo no ekyo shut up Namyalo namukolera teyansasula ontegeera ndowooza mwawula okubanja n'okuzaawo enkolagana okitegeera ndowooza siina muntu mulala yenna gwe nali nsiseganye naye muguwa okitegeera ndowooza taliiyo ekyo kigambo omalako jjajja tova ku main nze Frank Gashumba akuyimiridde mu maaso bwe mba nnimba Katonda mpa ekimwezo nze nakiyiiya okitegeera maama nempaba ne mu kooti tugenda myaka 2 fayiro yange baagiba yabulawo okitegeera ndowooza gavumenti yamwe yababbi owenze ngamaliriza Katikkiro agambye from which media house Sapiensia abakatoliki boogera Luzungu You know, my name is Frank Gashumba. I hail from Villa Maria. The relationship between us and the Kingdom of Uganda is so important. I think during COVID times, and I think I used words that were not really good to the Katikkiro of Uganda. So I came here to mend faces. That's why I'm here, and it's done. First of all, we both hail from Masaka. You get it? That's why I'm here, and it's done. Many may think that you've not done it from the bottom of your heart. Many, you and who? Other Ugandans. Which other Ugandans? I speak for myself. Was I coerced? Did anyone push me? No way. At the end of the day, you can realize that, you know what, I think what I did wasn't right. You get it? And the civilized people, when they realize that there was a mistake done, they come out and say, I'm sorry. You get it? That's how civilized people live. And I heard from Villa Maria, where civilization started from. Thank you so much. Katikkiro yagambye nti n'abantu abalala tobayisaamu eggaali. Bani? Katikkiro agambye abalala tobavuma. Bukomeawo. Ate bani? Bani bana? Eriwa? Nabaliramu 1.2 billion.